Olugendo lw'omukwano, the love story. Ebamboozi ku mukwano gwokka byatandika bitya, biki ebyamukuba, kuba kunyumirwa wabulanga stories ezijjuddemu ebyokuyiga, the love story ku channel eno yokka. Olugendo lw'omukwano. Wayitawo wiiki ng'emu n'endowooza mugabo manyi sirina ssente saawa eno nze ngenda kugamba nti nziremu ennyumba yange ngitereeze kye tuba tukola kyendowoozezza tutunde ompeereze ssente ezo nzikwate nzongere mu bizinensi wano soko badde wala kwesetinga kudda Uganda. Kale January bw'anaaba atuuse mbe nga nkola ki ntambula ngenda atandika okunoonya omugozi ngamba kale baba mpulidde nakubira ne muto wange anzirako mugamba embaale nga mugabo manyi nti sumini mugambye bwe nti ne bwe nti nti naye mukole bwe mutene bwe mutene bwe mutene bwe mutene nti kale nkwata nga sente nga batundawo sente nga bazinsindikira Poloti wajigula 218. Erinnyemu ku sente 222. Wow. Poloti gye mwagula mu 2018 ku milioni 8 wayise emyaka giringa ena almost eyagala kukola 100% magoba atunda 15 mugamba mujeko milioni emu ze bakuumekaawo mpereze ezisigadde kati njagala ndeete container ey'emu bwe manga ngitunze sente zonna nga bwe zivaamu nkomewo eka mu kiseera ekyo nga bakyanoonya atunda ayagula nawo wali omupiira wali nsigaza mu mitonotono tugendako sayidi eyo bayitayo Ndola waliyo crusade ku kyaki gye twali tusabira ntuuke Ndola mbala ngamba nti tawuni eno gye ntuuseemu kipata yeri wakati wa Ndola ne Kasumbalesa crusade twalina okuba kipata nga tulina okuba n'Endola twatandikira Ndola wana wasooka crusade oli mu church ya pastor oli bwe mudira omuziro ogumu oyo simugenzeemu neerabidde naye nja kuwa ebibye okay kakati ngamba kankole ki lwaki tetujja oyo pastor mwayite mu kyakwatagana pastor kati ekyo ekiseera bino bigenda ogwawo twali tukyakwatagana oba kale kankuweko kansooke nkuwe ku story yetubenga yes kubanga mbale manyi nti okyali mu church yemu kati church pastor oyo jjukira namusanga nga ye mukwano gwa mukyala wange ono y'omu ku mikwano gye be yalina omusajja afuuse musumba waate kakati afuuse musumba wange kuba jjukira nze ngenda okugendayo saali mulokole ate ono ye mukyala mulokole kati baakwatagana nti no naye musumba yali avudde eno nga mulokole netufuuka ab'omukwano netufuukira ddala ab'omukwano ne guva mu mukwano ne gufuuka Oluganda abo be basinga okunnyingizaamu enzikiriza ey'obulokole twatandika ngenda okusaba kati pastor oyo yalina waliwo Reverend abeera UK mwami Munnalwanda yali pastor yali ng'abuulira enjiri mu baasi ezo ezigenda mu bitundu ebyewala kati pastor yali azoomu mu Zambia ng'agenda Zimbabwe ali mu baasi ne bamiitinga n'oyo omwami Reverend ngali ne mukyala we n'abulira enjiri nebakwatako ne bafuna enkwatagana amukolera chaachi Reverend mulokole mulokole okay akwatagana nono mukwano gwange sijja mwogera linnya amukolera chaachi bwamugulirawo chaachi tutandika okugibeeramu tugitambuza tugiddukanya ne buguva mu mukwano ne gufuuka Oluganda ekinkwatako kimukwatako jjukira twabeeranga kumpi Oluganda ne lukwatira ddala kimukwatako kinkwatako ekinkwatako kimukwatako ne tubeera ba mukwano nnyo nno nekiyitiridde kubanga yajjanga Uganda nga tayinza butatuuka waka nga bwe nzija buno siyinza butanoonya ki muganda kuba yina muganda yali akolera saidi z'ekatose eyo nga era nyina okumunoonya lazima kakibiki mulabe tuli ba Luganda ebintu bye twayitamu naye byali bingi embeera yajjanga n'emukuba n'omutaasa kiwulira n'owabaawo ekikunyiga n'omuyitira kwe nga bwe tutyo nga bwe tubeera abantu abafuuka ab'omukwano ngera abantu wagambye mwedira omuziro gumu
gwembadde njogerako bwe tweddira omuziro ogumu y'oli eyali awasizza omukyala. Okay. Kati ono gwenjogerako ate ye pastor gwe muli balokole muli bannayuganda muli mu nsi engwira tulirandiganye tuli ba neighbors. Pastor oyo mukwano gwange tuwangaala ffenna ekiseera kituuka kyaki ye mulemerera kyaki bwe mulemerera yali efunye ku bantu abantu baali bebeeramu naye olw'okuba nti ekifonze ndowooza oli reverand we yali yagikola we yali yagiteeka kiyinza okuba nga tekyali kirungi lwansonga abantu abaali bawangaaliramu baali batamiivu nnyo. Kati abantu abo okubajjamu ebyo bye bakola mwoyo ateeka okubaawo nnyo okubajja mu mbeera eyo gw'obaleetemu bino ebibyo kubeera abantu beri si be bakyusika. Omuntu weeri ye muntu abeera mu kyaki ng'asaba girlfriend n'amukubira essimu n'afuluma n'agenda akola obwenzi. Eddakiika ze bwakoma nga service ekyaliko n'ayingira n'atuula. Be bantu beeri bo bamanyi nti omuntu okutegeera Katonda otekwa kujja n'otuula mu kyaki ne musinza ne mufuluma ne mugenda. Si kukyuka bulamu birala. Byebweru birala avaano n'agenda n'atamiira. Tukola kyaki kati kyaki ejje mukola ki emulemerera ye yali emusupporting ennyo bwe mulemerera reverand agimuggyako afuna pastor omulala oweeyo omuzambia agimukwasa wadde nayo yamala n'emulemerera agimukwasa. Kati ono pastor ono mukwano gwange embeera etandika omukola ki naye emmotoka yagimulekera kuba yali amuwadde emmotoka yokutambuza nga akola obuweereza bwe. Emmotoka yagimulekera kubeera yali mu mannya ge yali agimuwadde ng'agiwandiisizza na mu mannya ge. Atubeerawo embeera etandika omutagalako. Kati ennyumba jjukira ennyumba eno gye yali apangisa yali ono reverand yali amugjeewo wali we yamusanga ng'apangisiza ennyumba endala ennungi mwe yalina okubeera okutambuliza obuweereza nga kwebataddde ne ofiisi eza kyaki yalina ogivaamu. Ekiseera ekyo agenda ogivaamu nga talina ssente kyokka ate amaze okuwasa kubanga mu process eyo yafuna omukyala era ne bakola embaga. Yali amaanyi nnyo yali nnungi netugibeeramu mbaga netugirya neggwa. Kati ate alina omukyala naye alina olubuto kati awo. Kati kyaki badde mu supporting evuddewo ng'ateekwa okuyimirirawo era yensi. Omugamba manyi pastor nti kati tupangise ennyumba waliwo akatundu bakeeta Zingalume si kumpi nnyo ne waffe ne mupangisiza ennyumba esinga n'eyange gye nali nsulamu kuba ye omukyala we gye yali ava famire yali yakitiibwa naye abantu beeri balinayo nabo obuzibu bumu nti ssente ne bw'ofuna omwami oba omukyala ng'ewaabwe balina ssente ezinkana ezaabwe ziba zaabwe. Nammwe mutoberwa mmwe ezaabwe ziba zaabwe tebayamba abantu baayo. Buli mbuzi ku nkondo yaayo. Tebayamba. Olwa president yennyini aliko nyina akawola kakwana kange karekyo kaana ka sister we amuddako musajja mugagga nnyo mu president aliko kati wemita akayinda y'ekirema naye karekyo akaana ka sister we n'okufa yafa nga yakazaala kamu bwe kati yalemererwa okaweerera omusajja omugagga omuvundu. Ekifaananyi kyenyiza okugjayo mu bwangu ekiraga nti abantu beeri ssente bw'aba naze zize n'asuwa mukange zize ye ng'omuntu n'abaana be na mukyala we. Teriyo nnyo oluganda luno mwana wa kkojja mune oluganda olwo ebyo musisinkana mu kuziika n'agula obuwunga n'enkoko ne mulya buli omu n'akwata agage. Owulira oba waka abaddewo ne pate mujja kujja mulye mugende buli omu alina okuba ne transport we. So abantu beeri tebasupportinga famire zaabwe. So mukyala w'omusumba obugagga bwa famire ye bwabwe mutobe byammwe wano bweri waka. Kwata ssente mpangisiza mukwano gwange ennyumba mugamumanyi nti kakati beeraawo tutandike tukole ki tutandike tweyiye. Ndowoozamu mugamba kati omanyi mukwano gwange kye tugenda okukola nti waliwo bizinensi gye nsobola okulowoozaako gye tusobola okupulaninga. Ezambia ennyama yaayo butcher teziringa nga bolaba zino ez'ewaffe. Nti kwate Zambia tema ebyo tebiriyo. Butcher zaabwe nnungi ebikozesebwa olina ogula mashini ezisala ennyama biki bintu byabwe biri ku standard. Mugamba eri mu bibira gye nagendanga okugula gye nasuubulanga amanda abantu baayo be balunzi be batongira n'ono aliko kati gy'ava
batonga be balunzi beeri yagala mbuzi nte buli ekirundibwa ojja kisanga eri kati nsobola okufuna ente okuvaawa mu kyalo eri kuba olede ninayo bemmanyi bensobola okgenda ne mbayingiza mu bizinesi nga batunoonyeza enki ente ne tutwala ku abatwa ne basala ne tuleeta ennyama wa mu Lusaka ne tukola butya zaffe nti ne mugaa kati gwosobola okugiraani nga butya nti ate ekizibu kiki konze kale omugaa tunoonye ennyumba nga tunoonya ekifo nga nkwata milioni 18 ngulayo nga ngenda waliwo gye batunda abalebaniza abatunda electronics ezenkadde nga ngulayo fridge waliwo fridge ebyendabirwamu ebeeramu ennyama simanyi oba eno gyebiri babiteekamu ennyama biki bisosages biki nga ngula buli kimu nga nteekateeka ekifo nga mugaa tukkirire tugenda nga tufuna abaana twatukira wa headman nga muyitiramu ki kyetwagala okukola nti ayi temujja zifuna kuba ne gye twasooka okugula yali ya headman yennyini nagana mbadde wano wanne gyentunda kubanga abaana batera okutunda ente ng'abaana batuuse okudda mu masomero oba nga sama eyingiddewo omuddo gugenda kubula kati awo muzifuna ku layisi nga tugula ente nga munkonekitinga bulungi nga mukakati gwe bino ogenda bitambuza kubanga nze embeera bize embiri ebyange nti ojja kulaninga nga ntandika bizinensi nga sitandika nti munaye kutandika bizinensi nti okola oba oli mukozi wange nti nja kusasulanga musaala twafuuka ba Luganda bwe mba nkitandise kino nkitandise kyaffe ye muntu yaliwo talina 10 kyataddemu mpozi n'ekyennamuwa ekyeyakola ekirala kunoonya kifo kuba yalina okunoonya ennyumba nti nze nayinanga emirimu gyange gyenkola kunoonya kifo nenja nenkira nemmanya nti wano bwetuteekawo buki ejja kukola ki ejja kukola nga tutandika kuteetanga nnyama yaffe bizinesi ngepike nga tukola biki esooka nga tukoleyo ku sente nga zitandika okujja bwe yalaba sente zitandise okujja yatandika okwagala okunzija mu bizinesi akikola atya ye olw'okuba yali pasita yalinga nga agenda n'abuulira enjiri ku radio yalina connection n'abantu abalala abanenenene baminisita abo baani yalina abantu ab'omuzinza abazitu kubanga yajjako nene wa pasita Kayanja ne mukyala kigambye yaŋŋamba nti mukyala wa pasita Kayanja taata wa Edgar Lungu yamusomesaako kati omwami ategeka ku lusedi za pasita Kayanja muganda woono mu pasita ono mukwano gwange sijja mwogera linnya kati bamuwa ebbaluwa bwe yajja eno pasita Kayanja yali ali mu 77 days of glory yali atambuza kati ajjayo bwajjayo bamutikka ebbaluwa ezigenda nga bagisindikira pulezidenti weeri kati olw'okubona yalina connection nga ezirina omutuukako wansonga nti nono sezaala we taata we yali presidential advisor wa Lungu wa president Lungu kuba ye yaliko mu kiseera ekyo kati kyali kyangu nnyo gituusa ku president ebbaluwa so kati okunzija mu business kyalina okumwanguyira nga gwe tolinawo ojja kukola ki kumuloopa tonoomuwaabirawa kiwulira okunzija mu business yakola atya yakyusa ebifo mwetwali mutwatukola ye n'asitula ebintu n'afuna ebifo ebirala n'aligestalinga ebintu mu mannya ge layisinsi n'asasula mu mannya ge ennyumba n'agibamu lwansonga zino ze twalinga tutandika twalinga tuzikola mu mannya gange wulira wadde nze nali sikitwala nti bizinensi yange nga kitwala nti tukola kyaffe tekiriiko nti gundi ogenda funa musala bwe tukole ebintu byaffe bwe tujjako eza layisinsi emisolo gy'abandi renti biki ze tusigazawo ne tulaba kye twongera mu bizinensi yaffe ne tulaba kye tugabana yakyusa bukyusa ki engabana yali etambudde etya sofa engabana awo twalinga tetugabana nnyo sente nnyingi twabalanga sente zaffe ze tukoze omwezi ne tujjako emisoso egyetaagisa tuganti akakati omanyi nti zino kanye twongeremu sente mmeka mu bizinesi tutandikayo branch kati wali kyetaagisa sente mmeka bwezi ne tuzijjako ne tugabana akasigadde era nga tujja kagabanira wakati kubanga bizinesi yagibeeramu kati naye akola twatandika kyaffe saatandika kyange anzijja mu bizinensi asengula ebintu byonna afuna amaduuka amalala sasula layisinsi mumanya ge biki tayanyegako nti oba nze nkyusiza ki ekifo wadde okuŋŋamba nti oba mpa ensonga nga nti muganda wange nti wano oba tewakyakola oba waliwo ensonga ezzewo bweti tukyuse ekifo kiwulira mubeera mwenna ku kyaki kuba kati olutwali twakyusa kyaki endala bagiyita Liberty Christian Center eri bayitayo kyalaala kati nga gye tusabira lwansonga neyiye twali tugikoze eki tugivuddemu ya ayimini yali yagwa nga bagikwasa pasito omulala kati ffe ne tuvaayo
business ngendo okutuukayo edduuka lye nasooka okutuukako nga ndaba waggale kubira simu ngamba nti waayo omwana teyakoze nga ndaba waggale tyawo omwana alabika teyakoze ye nange mbadde sinaba kumanya nti oba teyakoze owulira jjukira posters zikyaliko mukubire simu oba yalwadde kale kamukubire ekyalira mu bufunza amazima gaali nti talina gwe yali ayinza kukubira kuba yali akimanyi kyakoze nga mukadde ako tajja bwajja kungamba oba ate bizinensi nagikoze eki nasenguddewo edduuka kaggala nga edduuka ng'aliggala ngenda okulaba ngenda okulitayo olulala ngenda okulaba nga bagguddewo bataddeko akapande orenti mugambo waayi nsanze wano ku bukya bagguddewo ng'ebintu byonna bina temuli kintu nakimu bataddeko akapande banoonya mupangisa kiki anzeeyo nasengulayo ebintu kunze otya nze nagenda okulaba nga kyetaagisa bintu nibyo nemugamba kyetaagisa kitya tulina kutuula ne twogera ne tumanya ekyetaagisa ne tukikola nga tuli babiri osalawo otya obwomu kale ndi muntu mukulu namanya nti ono kakati amaze okukola ki avumbyevumbyemu tabuka nemugamba kale kati oli luddawa ndi wano bwe wati ne bwe wati ate anakigaana atya era yalina okundagirira neŋŋendayo mubuuza kakati ebitabo biyimiridde bitya ngenda okulaba nga byayogera tebikola ki tebikwatagana bulungi mugamba manyi muganda wange nti nze ndi muntu mukulu sijja kwagala kulinda kupalapalanya omuntu ategeera amazima gamufuulawo eddembe kasita agakola ki kyetuba tukola nti nze nateekamu sente zange $18,000 nti zezokka zenjagala ogende maaso kasanze nyina emirimu gyange tusigale nga tuli bamukwano kubanga kyendaba gye bigenda tuyinza obutabira bamukwano sente zaawukanya abantu kwaye kale nja zireeta enkya kale era enki sente zange nti ajja zireeta enkya sente nazireeta konzi kale nakwata $18,000 enkeera nazireeta ku dduuka nazinsimba konzi kale ate nakunenyaki naye bwoba olabye nga wofunira genda mu maaso ensisinkano teba yaluki yalumu nti kasita ofunye ekyokola nze kijja kunsanyusa kuba oli bulungi tobonaabona ate ononsaba ki awo bizinesi yali etambudde ebbanga ki yali etambudde ebbanga eriweranga mwaka nesebo omwaka okubanga mutandisa bizinesi netambula omwaka omuntu nakeere kyanagamba sente ngena zireeta za sente zaali ziva omwo church yali yagaana bizinesi yali etambudde etambudde kakati tusigalawo nga tuli bamukwano nga bulijjo bwe twali nze siwalana oli lwaki muwalana kasita naye kati ali bulungi nze kyekyali ekigendererwa kyange naye abeere bulungi wadde nali mmanyi naye nja kufunamu naye kati ekyo kizze bwe kiti ekyo tukite kasita sigamba nti sente zezimbuze natandika kukola nga tubeerawo nga tuli bamukwano bizinensi yatandika era omutabukira lwa nsonga nti omukyalo ono olw'okuba famire mwe yali ava yalina ku ssente ebyali byetaagisa awaka entambuza gy'atambuzaamu ebintu bye yakigagga eyaffe ey'okweyiiya tagisobola awasize omukazi mu Zimbabwe yalina mu Zambia yalina omukyala nga mu Zambia era nga kuba kati abo baali bazadde bizinensi wetufuniramu obutakkaanya baali bazadde akaana kirabika era ndowooza akaana bwe yalaba nga obulamu obuvunaanyizibwa bugezze amaze okuzaala n'amanya kati nze zino sente nandyetaze okuba nga nze nzifuna nzimbe famire yange biki kati omukyala ng'asipendinga bitya engamba kale olwo omulala agamba nti kati bannange edduuka liri wali ekifo kiri kyali empty bakirentinga bakuddize 18 omulala agamba nze nzira buzzi wali saabiddamu birowoozo ebyo nalina genda maaso nze na mirimu gyange gino gye nali nkolamu kubanga era neeri bizinesi gye twali tukola eyenyama nayo si gye nali nzijjamu nnyo sente nnyingi lwansonga nali nkyayagala tukigaziye eri osobola okukola code room nga ye bizinesi yo yokka nabo gye bali ogula code room bwoti n'ogizimba
abantu basobola okuleeta abasuubula ennyama abasuubula ebyennyanja abasuubula biki babikumira awo ewuwo obutayonooneka n'obasasoza kwegamba nalina egundi y'okwagala okugaziya ekintu ekyo ate nakyo nga ndala nengamba ekyo kankiveemu olwono kyakoze eki kyankoze nengamba kankite ekyo kiyite kigende nze ngende maaso n'ebyange byembadde nkola ki naye yennyini etandise omugalangatana kati yatandika omugalangatanako lwaki omukyalo ono jjukira naggambye eri omukyala yabeera ne access ku akawunti yo n'okusalawo okusembayo kwonna mbadde manyi nti kiri nnyo okuzineza bano abasasulwa gavumenti basomesa baani anti kaakati gwe omugwira tosobola kugulawo akawunti bw'oba nga oli mufumbo nga tekuli mukyala so etteeka lyali ku buli akawunti ya banka bw'oba n'omukyala mbadde mmanyi nti kyali ku bakozi ba gavumenti kuffe naddala abagwira oteeka okuba n'omukyala kubanga ne kampani kikukalubiriza ogiggulawo singa oba obadde nga olina omukyala ng'omukyala taliiko kakati ate omukyala oba oteeka omumukola ki omugatta mu kintu ekyo ate bw'omugattamu obuyinza obusinga obunene buba ku ye yasalawo ku akawunti kebe ya kampani ndaba big spender ng'ali mu control ya butcher kati kakati batuuka okukola ki ekiseera kyatuuka okumanya byakyankalano ekiseera kyatuuka ne batabuka n'omukyala omukyala n'amudipootinga omukyala n'atika omwami kwetokota ate nno nga ekyo kyekyomu bufunze kubanga bayingira mu lutalo olwamuviirako n'okwagala okumutta omukazi okwagala okutta omusajja lwansonga nti ono yali munnange ennyo nga ebinyiga ewange mbibuulira ye ebimunyiga ebiwe abibuulira nze yamukubako ku kisenge omuto katono amutte omusajja yagenda okudda engulu ng'ali ku UTH bakyankalanye lwaki abakyala beeri obuzibu bwe balinamu batta n'abasajja singa muba mukoze mwenna ne muva mu bwavu abamu batta abasajja baabwe okusigaza ebintu ebyo naddala ng'oli mugwira kibawo nga bwe nagambye ku ntandikwa nti kalyako obugwira bo tekabavaamu ne bamuzaalamu abaana 10 asigala yamanyi oli mugwira era bo babamanyi nti omugwira yenna kabuli beddi aliddayo ewaabwe kakati omukyala yalabanga ekipiiki nze nayagala asigaze eki obuntu obwali obutono nno ate waliwo ki bizinensi etandise okutambula kyekyokka tebannazimba tebannakola ki kubanga mu kiseera ekyo baali bavudde ne mu nju empangise nga taata waabwe taata w'omukyala yali azimbye ennyumba endala era eyo ekyalala kumpi n'ekyaki gye ŋŋambye gye twali tusabira n'abawo ennyumba eyo n'abaga nti nze nkyayina yaki ez'emirimu ze bampa okubeeramu nnyingi mubeeremu eyo ennyumba n'abawo eyo ennyumba kati nga gye babeeramu gye yamukusindikiramu omutwe agukube ku kisenge katono afe embeera nebatabukako bubi nnyo nga buli lunaku babeera mu ndoolito kulwana kiki bwe bityo paka ne batuuka ne bakola ki ne baawukana ebyo bigenda okubaawo ng'ate era nze ate tetunaba kukyawagana na mukyala wange lwakubaawo nabadde embuuseewo emboozi eriko mabegako kkaawo mabegako kkaawo kati mugamba omanyi muganda wange nti kati tukoze tutya kati omukazi nyina kwawukana naye muzeeyi yaŋŋamba nze nsooke nfune wenkola ki wembeera nga ndi nzeka ko nzipangisa enki pangisa ennyumba nti bw'anaabanga kwetaaga anajjanga bw'onaabanga omwetaaga onoomuyitanga bw'anaabanga zze najja n'apangisa ennyumba bayitayowa nabaka akatundu kapangisa mu nyumba nkerabidde kati ate abayo akapangisaayo n'agenda alwala bubi nnyo yafuna mudowooza ngeri ya pressure oba bye bayita mwana n'omukyala depression yawo ne kamutwalatwalawo bubi nnyo naye ng'ate era nze nnyina okubeerawo nti kati olwo talina amujjanjaba ate emirimu gyange era nange nogitambula kati ate olina okugendanga n'omutwalira emmere olina okukolanga ki naye ng'ali waka wava nange ne bamujjanjaba ku Levi mwana wase eri oli eddwaliro bayita Levi mwana wase hospital ajja alina ogenda ne bamujjanjaba n'akomawo awaka kati ate nze eno mu tawuni gyembeera gy'oyinza omufunira ku mmere mu restaurant ez'abannayuganda alya kati nga nina okugendanga ne mumujjanjaba lwagira n'amala naddamu n'atereera n'awona
kati embere mutagaddeko kubanga omukazi yalina okusigaza bizinensi yalina omwana olira tasobola genda najjako ssente ng'omukyala tasazeewo ku akawunti kiwulira embeera ezemu emutagalako ensi eno abantu bandigiyize teri mbeera ya lubeerera obeera obulungi leero enkya ne butuuka ensi neekutabukira ne weebuuza katonda namuzizzaako musango ki brother muganda wange oyo ebintu byamutabukako n'atuuka okulemererwa okusasula ate ennyumba eri gye yali apangisizza bagitayo Obama gye yali apangisizza nangamba muganda wange sirina ssente bamanja naye nkoze nti muganda wange sirinaawo ki sirina ssente naye era kyensobola okugamba kiri eki bw'oba tolina ssente zisasula nnyumba wosobola kuzijja nze sikuganye kujja jangu tukole ki tubeere wange oli wekka mukyala nkyali jangu twebake wali ewange nti oddemu weepange bijja kuba bulungi asitula ebintu akola ki abijjamu ebintu bye agenda abitereka sezaala bwamulagirira ennyumba gyaba abitwala abitereka eyo bagitayo Kamwala South gamba nti agenda obiteeka eyo muki yali azimbayo emizigo nga teginnaggwa namuga agenda obiteeka eyo obiggaliremu bonomala okufuna ennyumba neweetereza ono n'ebintu byo najja ne tutandika okubeera ffenna tutandika okufuna entabuka eva ku ki ku mukyala mukyala wange ku makya jjukira nze nafulumangawo ku makya nga nyina okugenda okukola ki nyina okugenda okukola nvaawo wetusula wali kumpi ne beekeri wetusula wali kumpi ne beekeri yaki y'emigaati kati emigaati nga tugikula ku beekeri wali netujanga pasita ngenda kuvaawo pasita anaavaawo waka wano nga tanywedde kyayi saagula migaati ggulo limu nakomawo buyisi nfuluma ngende ngule ki ngule emigaati yalowooza nkoze eki yalowooza ngenze ngule emigaati gyange nkola ki nkomawo ngenda okutuuka ku nnyumba okwogera obwe nti okuyingira mu nnyumba jjukira tulina rooms ezi bbiri ye ate omufaliso wano mudiiro neyeebaka ku makya omukyala n'aguzingako n'aguteekayo mu kisenge naye ng'agenda mu bibi amaze amufumbira kyayi ngenda okuyingira mu nnyumba ng'amuli bize kutuuka ku mulyango amangu ago amuli bize empenjolo olutimbe nenyingira nenyimirira bwe nti ku mulyango gw'ekisenge nendi musimba tannamutuukako naye ng'amulwanyisa omukyala yali agezaako okugaana yali agaana sijaga nti yali agaana kyekituufu yali agaana nemutunuulira tannakulaba andabye nemugamba omanyi pasita nti sirina kyegenda kukola naye nyamba ofulume nafuluma nampitako eyibwalawo nesapatu mungato mu bigere teyazambala nagenda yagenda nenkwata essimu yange nali sirina byensobola mugamba bingi biri awo nagenda ku mulimu gwange nenkwata essimu yange nemulikodingira message ku WhatsApp namugaba byokola ebyo byokola nabiraba dda kati bw'obanga nawe kyosazeewo okunsasula bw'olineetaaga era olinoonya musuubira okujja neetondere ku mukwano gwe twalina saayogera bingi mukwano gwange yajja yanneebalamanga bwebalami kati ekiseera kyatuuka nga tubeerawo nemunyiigira bubi nnyo tenengenda maaso n'emirimu gyange okunyiiga okwo kwe nafuna mu kiseera ekyo ate tekwali kungi kukwaddirira kubanga mukyala wange ono bwe tumala okwawukana ate agenda wa ye omukyala olwo agenza okubeera ekafiwe ate omwami amukola ki amuddamu kati amukwana kiri kyali kyakwagala ndowooza kukozesa ki kifuba oba kati amanya nti omukyala ali eri ewali saluuni bw'amanya nti kakati omukyala ndowooza yava wali Elvis bayawukana kati akwana awo ewava okunyiiga okungi kwe nali namukyawa ntuuke ku kiri kye nakugambye nti
simanyi oba ndiddamu okunyiigira omuntu okutuuka ku ssa lye nanyiigira mukwano gwange oyo. Mukyala wange eyo gye yali ekafiwe ate naakola kye naŋŋamba nga naye owaaye nti pasita gundi kiki ekyamutuukako abakazi baamubula mu Zambia. Ŋŋamba omukyala teyamwagala. Teyamwagala. Oh wow. Teyamwagala. Teyamwagala kubanga era ekyekafiwe nze sandikitegedde. Oh yeah. Addamu okumukwana omukyala ŋŋamba ansindikira messages ze yali nga amukola ki? Ze yali nga amusinda azikuforwardingira. Azinforwardingira. Nziraba. Nempulira nga kati naawo zivudde. Awo. Kati awo nempulira nga njidde. Nengende wa maama waffe oyo. Nemuyitiramu ensonga zonna kuba naye mukyala mulokole. Ate ono bamanyi nga pasita era nga aweebwa ekitiibwa nga ki? Nga pasita. Nga pasita. Nemuyitiramu byonna bye yatandikira bye nali saabagamba bye nali neekuumira nzika nga tubimanyi bwaba. Basatu. Ye nange n'omukyala. Byonna ne mbimubuulira maama ne mugamba siina we mbadde nsobola kukibuulira mulala atali ggwe kagibire emikwano gyange emirala gye mpita nagyo sobola gigamba ebyo nyagigamba gw'obigamba gwe omuntu omukulu gw'oba omugambako omugambe nti ekintu ky'okola oba kyewakola si kituufu. Namusuubira okujja okwetonda okwandibadde okujja okwetonda ate n'omukyala gye yagenda naye amugobedde n'amulumba ayongera ensobi ku nsobi. Nze bbaawe amulinamu abaana gye saamulumba kasita yasalawo okugenda yamulumbye eyo. Kitegeeza ki? Alabika alina bubeezi kigendererwa kirala. Ate era oluvannyuma ekyo ekigendererwa nakimanya yali ayagala tusiiga bulwadde. Kyekyali ekigendererwa kuba nakimanya oluvannyuma nti omukyala we ensonga eyaviirako ennyo okutabukira ddala atuuke n'okwagala okumutta nti bwe bagenda okubakebera ng'omukyala ali lubuto lw'omwana ono bagenda obbakebera ng'omukyala mulwadde omwami teyasooka kulabikirawo nti obulwadde abulina ne babakebera ng'omukyala akola ki? Alina obulwadde. Kaakati oluvannyuma lw'ekiseera awo okujja nga kyetooloola ate ono mukwano gwange naye obulwadde bwamala ne bukola ki? Ne buvaayo we. Wali weŋŋambidde nti yalwalamu ng'apangisizza eri Obama. Obulwadde bwe bwamutandikira omukosa ne bumala ne bulabika. Kati we tumanyira nti ekigendererwa nze we namanyira nti ono ekigendererwa kikyali kikyo ensonga lwaki omukyala gye yagenda yamulondoolayo. Sitiru alabe nga tukola ki? Naffe tubanga ye. Neŋŋamba maama ndi munyiivu nnyo nnyo nenjogerako ebigambo ebyali ebikambwe nga nfa. Naŋŋamba nja kwogera naye. Maama teyayogera naye alabika naye yamutya kubanga muntu aweeka ekitiibwa omusumba omulamba. Nendirira maama kyananziramu kyanaawulira kyanaabaayogerera nagenda okulaba maama takola ki? Takuddira. Maama tanziramu. Nsindikira oyo omukyala wange message ne mugawa nze nakoze bwenti nga mpulira njabika. Kubanga bwe saali kikutuddeko ku mutima osanga naalibadde nnyinza omukola ekikyamu. Obaako gw'okigambyeko oba owebuseeko otowololako ku buzito. Naŋŋamba ti naye ate kakati wakigambye maama kati ate ne maama ayinza okigambako alinayo abaana be naye abawala babeera nabo ate wakigambako gundi ati bigenda kusaasaana ate abalala babitegeere ne mugaana ade siina kirala kyakikolera. Omwami asigala alemerako. Omukyala messages azinforwardingiranga paka lwe nagamba kakati bagamba webbanga otamuwemukira tokola ki? Teweebikka. Olwo ndowoozezaamu ki kyennyinza okukola kyonna ngamba ngende wa pasita. Waliwo omukyala pasita Neri yali atusumba eri ku kyaki eri ekyalaala. Ngamba ngende ndabe pasita ono njogere naye. Nene ndowoozamu ne nga nti abantu beno nabo mbategeera obwongo bwabwe obw'ekizambiya. Mwe muli bagwira mwembi muva mu nsi emu bwe mulemu okwesootinga ebintu ebimu bo bajja bijja mu kyaki bifuuke babiteekemu endowooza endala. Kino nina kyemalira saagendayo. Nenkwata essimu endikodinga message ne mubulira buli kimu nga n'ekyobulwadde byo byonna byonna mbimanyi. Naye bw'oba wali oyagala kunzita nga kyekirabo kye wali oyinza okumpa ti nze sirifa bulwadde naye ti
amagezi genyinza okugamba gali gamu bondaba nga mpita wala tetukyali ba mukwano bondaba nga kola ki mpita wala netutambula n'obulamu obwo gye naakola ki nakati olwo kale nze ndaba ng'ate okumucontactingira ku WhatsApp mu zi voice note wali ate era omwanguyirizaako wali omuwadde entandikwa ey'okwetonda koera kinali nyina okola kubanga bwe ngamba nti nno mukubire direct ajja kukwata yaddamu ki ate nga addamu atalina kyayinza kuddamu naye era yantya kubanga yatuukanga ekiseera nga bwannengera naaweta waba tannengedda neekanga nenkivaako kakati mbaddirayo wali ennyumba eyidde osabye ssente batunde poloti bampeereze ssente wano juzi mu gw'omwenda last year ndabe nti ngattako ndeete container yange eyo nga ndi butya ndi omu wali mwali mukola mutya wali nti twali basatu nga nze ntikka emipiira nga tukoleeta container emu mujja Dubai feet kati bano mikwano gyange nga basuubula mu spare parts endala basuubula gearboxes spare parts endala beezenjawulo buli omu kyeyali asazeewo okusuubula nze nga ndi mipiira mwokka kati nga tusasula dduuka ffenna netuligabana ngamba kakati wemba ndese container yange n'emipiira nga ndi bwomu ne bwe nagitundira emyezi emeka kuba bizinesi tetambula bulungi zenzijjamu nzireyo ewaffe nga naye ompulira kati wantamye emirimu tegikyatambula bulungi embeera nga ndaba kanzire ewaffe sisita mpeereza ssente tugenda eri gye mbagambye Copper Belt Kipata bwe natuukayo ku crusade nensoma embeera ngenda okulaba tawuni eno eyendola gye twasooseemu erinaniganyemu neya Kipata ate okuva ekipata nawo okutambula otuuke ku booda ya Zambia Congo ate nawo kuki kumpi mu buwanvu ki era nazo mailo ziringa ndoozi 5 kubanga ziringa nga oba 2 hours drive wezityo si wala ziyinza n'obutawera mailo 5 kati nga ndaba kumpi nti singa mba ntadde edduuka lino wakati wa tawuni zino mba nsobola okukwata tawuni zonna 3 nenkwata ndola nenkwata eyo yennyini Kipata mwe twali ne Kasumbalesa boda abo wonna amansobola okukola ki kutambuza ekintu kyange nga bwenyinza okyetaaga mpira gino gitunde speed gikole ki gigwewo namanyi nti ne bwe kiba kikuttayo pulaani yange eri nti nsobola okufuna omuntu oba bato bange kuba eno bonna wali wasigaddeyo omwe yali akyasoma nsobola okukola ki nsobola okuteekayo omwana n'abanga asobola okubitambuza nze nkomewo ewaffe mbeeko byenkola ebirala mbeereeka nga muto wange ampeereza ssente nga ntikka emipiira gikola ki emipiira gijja container gwo gyereetedde butya bwomu yagenda okutuuka ku booda Nakonde booda kuba biita eno Dar es Salaam ebintu ebigenda e Zambia wekumpi yagenda okutuuka ku booda emisolo nga bagyongeza ab'Ettunduma saidi eri ewaffe Nakonde Zambia kati booda etuukidde Ettunduma ye booda y'esaidi ya Tanzania misolo bagyongeza kati ate obusente bwe nali nina mu bino gino egyali gisigaddewo gye nali ntunda butono kati nga nina okwongerezaako ndowooza $8 kusobola okukiriyalinga container eno saawa eyo nga nyina ozinoonya kyokka obuzibu obuliwo nti emmotoka eno weepaakinga eriko container buli lunaku oluyitawo ino gisasula $2 singa oba tonakiriyalinga bintu byo bijjawo kitegeeza ki zonoonya okwongera kuno buli lunaku ate zirina okweyongerako $2 2 buli lunaku eza paakingi zinoonya mala nzikola ki mala nzifuna ningidde muki olumabanja newozeeko ku bannange ntaddeko bankiriyalingira ki nziweereza kiriyalinga ki container yange etuuka eruki Lusaka kati njagala njawuzeemu wano ku dduuka ndekewo emitonotono container yali fit 20 feet ebeeramu emipiira ng'emeka mipiira ng'e2,000 kubanga bagigatta omupiira gumu
emipiira gya mmotoka emu gisobola okugira emipiira gya mmotoka ennamba zisobola okugira mupiira ogwo ne bagiyingiza mu mulala bagenda bagiyingizamu n'abamu bamanyi okuginyigira ddala ne bakola emipiira kale nga 6 mu mupiira gumu so obala mipiira nti emipiira tuleese 7 naye nga buli mupiira gulimu emipiira emirala ng'ene 3 kibeera kakati gijja gituuka nti kula konteyina yange ndeeta kureni oli omuzeeyi waffe yalina kureni avuga kakureni bagitikula bagituuza wansi twaka egenda nkwata emipiira 100 mu ebi njiteeka mu ki njiteeka mu kakanta bagivuge bagitwala ekipata ewapya gyenakagulawo ekifo nali nakitegeka dda kubanga nali nafunayo omwana waliyo chief ekipata waliyo chief omu gwe nayogera naye yali musajja mulokole kati twali twasisinkanako naye eri ku kyaki anfunira omwana nga nti ne omwali kuba banfunira n'ekifo ekyo ekyekipata n'okunyambako ebyokugoba layisinsi saidi yeeyo kati nga ngamba nti nina wano mutabani wange atakyasoma ojja mumpeera omulimu kunze kale era mbadde neetaaga omuki omukozi kati nkwata emipiira 15 gitikka kuki ku kanta egende wali wembaze tawuni ziri ennyingi manyi nja kutambula hospital wansonga nti eno korona oli yali yatuyitamu wano abazimba bw'abaalinga bajja okugula emipiira nabo tebakyajja nnyo kati nga bizinesi yakendeeramu wano kati nga ngamba nti ziri tawuni 3 zemba nkutte wali zigenda kuntambuza kinene zonna zenzijjamu nga saagala nnyo okwongerako mmanyi nti nja kuzzaamu kapita omulala omutonotono nkwate emipiira emirala gye nnaayongeramu muno nene Lusaka nteekeyo mitono sente zisigalawo nziriyiika ntandike obulamu obulaleeka ng'eri nkooyo eyo myaka giyitiridde nagyo obungi abantu beeno bafa tobaziika tatange saamuziika sajja muziika olira naziikako jjajja yekka n'abalala baganda bange baafawo n'oli mukulu wange gwe mbagambye yambonyabonyanga nga mbeebugerere naye bambi yafa mu kiseera ekyo naye naaziikibwa eno saamuziika ne taata wange yali adda ku taata naye naafa kaganga embeera otuuka n'owulira ng'okooye ogakanzireeka kati nga njagala nkole ki nkomewo ndi Lusaka omwana mutaddeyo mulaze ebintu bwe bitambula nze nzize e Lusaka yakolayo okaawo ndowooza yali wiiki ng'emu mba ndi awo omwana nkubira essimu nga nti boosi nti ejangu kiki banzibye batya nti ntissa emipiira nti nenjireeta ekasumbalesa ti abasajja benzize nabo sente bazinzibyeko bansasudde naye sente bazinzibyeko nensooka ndowooza omwana akola ki alimba ye yanzibye mubuuza otissa emipiira emeka nti gyonna egibadde giriwo gye natunzeeko emitono mu eyo wiiki gye mbadde nkola ki ze sente ze mbadde nnina egibadde gisigaddewo nfunye bakasitoma nga baodalinga mu wiiki eyo atunzeyo ng'emeka yatundayo emipiira ndowooza gyali eba nga 10 waliwo essuubi ly'okutambula gyali gijja kutambulira ddala ku mipiira 15 atunzeeko nga 10 mu wiiki eyo eyasooka lwansonga nti eri emmotoka ezitika ebintu nyingi so emipiira egyo emikadde gitambula lwansonga China ayabika nnyo kati ababa bagizudde abagimanyi bagula n'abamu bagula ne batereka waliyo ne bino ebigaali bino ebyente ebyo ebisikibwa ente kati nabo bagula emipiira egyo agigula n'agikozesa n'emyaka nga 6 kubanga kyo tekitikka nnyo biryawo ate bitambulireyo mu makubo gyatta kati bajagala ate nga gyo ogitunda layisi ate nga bagiwangaaza lwansonga nti ne gwe baleeta nga gubadde gwonoonesa ennyo oba ng'oli yaguvuganya omuddamu ne mugisala ne mugizaako enjola kati nga bizinesi yali egenda ttambula omwana bamutikkako emipiira bajja n'emmotoka abakongo obaamubala bakongo be bamubye bakongo be bamubba abakongo kakati nkuba akafaananyi ndi mu Uganda abanyarwanda abakongo bannakenya abatanzania bajje bakole obubbi mu Uganda how bw'obeera mu tawuni eri okumpi ne booda kyanguyira ab'ensi endala okujja okubbeera ne bw'ogamba kumpi ne booda nawulidde oyogera mayiro nga 5 kumpi nnyo awaba kumpi that is jinja ndowooza ffe kumanyira kutambula ngendo mpanvu naye waba kumpi nnyo kunze jinja
Jinja ku Kampala eyo ababbi abakuva ejjinja okujja wano kyangu. Kyangu. Ate nga si kubba kwa kunyakula. Akubba mu ngeri eri smart. Nokkiriza. Bamubba bati. Bakwata emmotoka. Bajja ku dduuka. Bagamba omwana nti twagala mipiira gino gisuubula. Gisuubula. Naye twagala gyonna. Onootuwa ku bbeeyi ennungi. Nti ye. Nga bategeeragana ki? Bbeeyi. Omwana tankubira kuntegeeza nti oba nfunye baki? Tebakitakubira. Alabika ndowooza naye yabalanga oba oli awo alina kaafunako n'agamba boosi anaasanga ki? N'amukubira maze okutunda mugamba emali yonna. Singa mbandya 13,000 ku mipiira 14,000. Of course. Ate n'omwana ow'omukyalo obwongo bwe tebufaanagana ng'obw'omwana ow'omukibuga. Gwate oba abeeri ab'omukibuga gw'olaba n'omutunuulira n'akusobera. Alinga ng'eyakulira oba mukyalo ekyawa naye nga ate wa mu kibuga. Kakati ate abeeyo mu tawuni ez'embyalo. Takuinvolvinze. Talina kyakugambye, talina kyakoze eki. Batikka emiki, bategeeragana bbeeyi yaabwe. Gyonna sayizi zonna ez'enjawulo. Nga batikka emipiira nga bakkirira kasumbalesa. Nga bamugamba tugenda kuweera ssente tuwa kasumbalesa. Ye boda. Tumulese. Ye boda. Ka boda yo ya Congo, Zambia, saidi zombi abakasumbalesa eno n'eri. Nga boolaba eno mutukula. Saidi Kenya mutukula ne saidi Uganda mutukula. I mean wa ndoze enene era bweri ene ye mutukula. Saidi Tanzania aba mutukula ne saidi ye Uganda era aba mutukula. Kati eri boda eri Zambia to Congo. Omwana bamuteeka mu motoka muga nti bosi tumuleseewa wali ku custom. Ffe emipiira twagirabye ne tumunyonyolawo nti waliwo business bwete ne bwete. N'atugamba agikola kyajagala nti naye asasula gikoze eki gituuse tugende nawe. Tubalemu amangu. Omupiira baali bagutwalira ku sene meka. Kakati ne bya bulijjo gwe bibyo. Bakwati ate girimu size. Zirimu anti size ez'enjawulo. Ogwe sente entono. Ogwe sente entono tubali tugutunda kwa kya 2. Sente entono nnyo. Naye nga kisinzirira ku mbeera gye gulimu kuba gijja tegifaanagana. Wabaawo abagivuga obubi, wabaawo emmotoka ngo ba alignment teyali nnungi ne bagulyako oludda. Kwa kya 2 wano tuba tugenda mu mitwalo ng'ena. Kwa kya 2 gibe emitwalo kwa kya 2 emitwalo ng'e3,600. Era batugenda mwenaawo. Gwe omupiira omutono. Gwe omupiira omutono guli mu mbeera etali nnungi. Omunene. Gigenda paka ku size gye tutunda 12,000. 15,000. Omwana bamutikke emipiira gyonna bamugamba tukole ki? Tusange boss ku custom. Nga bakkirira. Tanyezeeko nti oba munange boss. Obubbi obw'okuleeta emmotoka abalala mulabanga batikka emaali of course mugamba budde misana. Era misana bajja misana. Batuka ku custom. Tebayita ku custom kukiriyalinga mipiira. Ekirabika nti bakolagana n'abakola wali ku custom aba security n'aba revenue. Bayina ebikuba eyo gye bayita gye basimagolingira ebintu gye bamuyise mabega waki wa custom ne bagweri. Kati olombalaba bavudde mu Zambia kati bali Congo. Kati bayingidde Congo n'omwana bali naye bonna. Tanye atamanya agenda okukuba ddiiru. Amanya afunye ssente. Bwenti bwenna kimulowooza y'ensonga lwaki teyanyega. Alabika nti yali abalanga afunako enjawulo nnene. Nayagala ddiiru agiye kutulire gwa ku reporting ku nkomero ya byonna gwezoyagala ze return. Gwina kubala muwendo gwa ssente z'oyagala okusinziira ku size ze omuwa ne. Ate oba okyalingiriza ki? Kati yenga alaba akubako enjawulo y'eki nene. Tajja kutegeeza boss anaamutegeeza nga amaze okusasulwa. Bamuyingiza Congo. Bamuyingize Congo. Bamujjamu omu ku baamuleeta. Amugamba nti bamujjamu tuyingire boss akole ki? Atuwe ssente. Amujjamu ate ali noono ng'emmotoka ekola ki? Esiimula ayingira ku dduuka. Mu dduuka erimu. Tebannaba kunsasula motoka egenze. Motoka esimbudde egenze.
ate kati ye alino of course ono yagenda okukikutula aline boss nga bamubalira sente nga bakwata sente nga bazissa muki omwana akwata sente nga azissa mu kasawo ngakwata kasawo ke ngono amugamba gwaze naye amugamba naye omanyi nti ku customer wali tojja kuyita okubanga tetwakonyeemu tugeneze nkuyiseewo ku biki ku bigere ogenda bwe baali bayita ku boda bayita eno gye basimagolingira kitegeeza ono tayingidde mu bitabo tayingidde Kongo boda ezo zibeerako amakubo agayitireeyo ebbali jjukira wabala w'amatawuni agenjawulo n'abantu abawangalira ku boda ogwo abamu bali eri abalala bali eno naye nga ate olusi ne famire za Luganda kakati n'emmotoka ezimu ezikolera awo zigenda nga tezikizeetagisa kuyita mu kasitoomu kakati okusimagolinga ekintu n'okiyisa eri kyangu kasita obeera ng'oliisizza mu baki mu bano omwana bamubalira sente azissa mu kasawo amuwerekera amuyiseewo abalala agenda muyisaawa amuyise wano mu kasitoomu tagenda mmuzzaayo eri gye beekola ono ye yeyita ki awerekera munnaffe muyisaawo bo baawo ate okuyita mu kasitoomu olowooza kizibu waliwo abantu abawangaalira awo nga bamanyi enkola kati ate n'omuntu era olaba ne wali kasitoma ba security bakufaako ng'obadde olina ebisawo olina baggage olina entwala awo ze basinga otunuulira si muntu buntu oba ka laptop bagako kaweese teri agenda kunyega waliwo abantu abakolera eri ng'asula eno kitegeera asula n'akolera eri abalala balina n'amaka abiri alina eri amaka alina n'amaka kati omuntu ali kubigera ng'ali awo mu ngeri tebamufaako nnyo kakujjako ng'olina ekisawo bamanyi abantu era abasinga okutambula omunyi nti ali mu lugendo luwanvu abe alina okubeera ne suitcase omwana ajja mbu amuwerekereko amusazise wano ku kasitoma akole ki agende omwana ngamba nti twatuuka nga waliwo omuvubuka atunda amazzi ambuuza nti onoonya ku mazzi nti agula ekipa z'amazzi mmeka bbiri akwatako emu asumula n'omwana muwaako emu akola ki ye atandika okunywa agage batambula wano newali ngwa naye lwaki tetusoose ne tulira dda wano lanki n'okola ki n'ogenda ko mwana wo kale omanyi abasajja abo ab'Ekongo eyo bakasayi nabo bagezi ate babbi bakasayi babbi kasayi gwanga ly'Abakongo bazibu nnyo era awo mu Zambia tebabaagala amukyama mu restaurant mbw amugulira ekyemisana basooke balye alyoka amusazisa akole kyagende noono mbw akomewo atambula agage kye nalowooza mu mazzi omusajja ono ge yagula mwe mwali ekintu kuba omwana ngamba bwe twatuuka ne tutuula ne tusaba emmere gye twali twagala okulya wayitawo eddakiika tono ne mpuliramu kamunguluzo tuntwala California omukyalo w'oku restaurant yaŋŋamba nti oyo bajja abantu babiri naye naffe twagenda okulaba talidde emmere omuntu agukotese kuki ku mmeeza ne tujja ne tumunyenyaako nga tulowooza ki tulutumuziku olya emmere eyo oli munne gwe yali naye yakwata akasawo ke n'akola ki ke yalina n'agenda ffe ne tulowooza nti muntu ali awo kumba omwana amugyeko sente agenze nazo zonna bamunyeenya zikukolime mu kumunyenya engeri ndooza gye yaliko oba amazzi gali mu kalifomu oba kibe bamanya kye bateekamu abantu beerijjukira nagambye bonna batamiivu balowooza atamidde ensi yeeri yewantu gy'oyinza okugwa ku kkubo ng'olumbe lukukubye ku kkubo n'oba oyaana ne wabula akuyamba nga balowooza otamidde omwana n'aboyaaniraawo nga tewali wamuyamba oluvannyuma ennyo agenda okuba ng'afunamu akagundi nga nkubira essimu nga boosi nti ndi kasumbalesa kiki banzibye ti kasumbalesa watuuseeyo otya anti kiri bwekiti boosi jamu nkunyonyole emali yonna ogitiise nti emali yonna ekoze eki egenze mugitutta omanyiiwo nti emmotoka egenze naye we bamperedde sente nkoze eki manyiiwo ankwata emmotoka anvuga ntuuka ku dduuka otubadde nga bannyonnyolawo abo abaneiba nti ate sewa n'emipiira n'akola kine tugamba nti omwana leero ng'akikubye gyonna mulundi gumu nsizaako tuuka ekasumbalesa motoka nagireka eno saidi
nensala mukubira nti ndi wano bwe wati ne bwe ka restaurant ntuukawo mutuukako nga si yabitegeera atandika okunnyonnyonnyola n'omukazi owa restaurant n'avaayo nambuuza nti ono mwana kiki nemubuulira mugamba nze boosi we naye ngamba ebintu biri bwe biti nze sinnakakasa mu mutima kubanga omuntu ayinza atya okuyisa mu gundi eyo yonna gwe nga tonnamanya nti ono alabika alina kyakola ki kyambalako lwaki ongulira amazzi ongulire n'emmere nze nga nze sente nze nguze nze ntunze maali kiwulira lwaki ongulira omuvuka ali myaka ng'emeka myaka nga 25 fenge eno bannayuganda eyembeera tugiwangaaliramu nnyo bwetyo kizibu nnyo oluusi omuntu okujja kale kisoboka naye okozesaamuko obwongo mangu nyo nogano lwaki obako bw'obalaabala n'obala abantu abo naye bali abantu beeri abaana beeri bakyali baddofe nnyo omuntu amusinza amagezi amubba mangu mugamba tugende weokoze eki webakusasulidde sente tutuukawo kumbe edduuka ono gwe yayita boosi we yababalira sente nawo baatuddewo obutuusi baguzeewo migaati gwe bayita boosi eyabalira sente lyali dduuka nga bazzeewo buzzi oli namuga nti nina benninda wano n'agula emigaati emeka ebiri nti kantuleko wano mbakole ki mbalinde agamba omukyala nti naye nsaba nti wale ntuzizaako munda kubanga nina sente nnyingi sagala tuula wano waki wabweru nina benninda omukyala amuteera amugamba ayingira muki munda amutuuza munda ono atuuka omwana bamubalira sente nga bali muki munda bamala okumalira omwana sente boosi gwe bayise boosi afuluma atambula agenda ono ajja mbu awerekera omwana amusazise kasitoomu okutuuka ku dduuka omukyala ng'agamba nti baali abantu sibamanyi nti biri bwe biti bazze wano omusajja atudde wano okumpi okumala essaawa nga 2 nga ngamba alina bakola ki balinda era bwe bazze nendaba nga abala sente ne bazikwasa oyo omwana n'aziza mukazi era n'abafuluma 2 nga bwe bazze abayingidde noono obwedda alinda abantu wananguzeeko emigaati naye n'afuluma n'akola ki n'afuluma n'agenda tebalina kye baali kati obuzibu obuliwo ndowooza kati ngende ku poliisi ngenda kufuna obuzibu bumu eri si ensi mwenkolera sirina biwandiiko byayo oloba olina kuwaabira saidi ya Congo kati ogenda kuwaabira muntu olina kuripootingayo musango kuba tolina manya ga muntu gwogenda kuwaabira omwana teyabakolera lisiiti nti wabakoledde lisiiti jjukira baatikke emaali yonna buli kintu akireka ku dduuka lisiiti buuku buli kimu agenda naye ate agenda okudda ne sente bakubye kali kiro tamanya omuwendo gwa sente gwagenda okudda nagwo sigende ku poliisi mpaaba ntya eri ensi sigikoleramu sina working permit yaayo omwana ayingiddeyo gwe babbiddeyo talina biwandiiko byamuyingiriza mu nsi kati gy'alimu Africa bweti bweri omuntu abeera wano ng'ali mu nsi ndala n'ali wali nga naye ali mu nsi ndala bakukwata wali aba immigration ne bakusiba naye ng'obadde ogenze gula mazzi agakubuze ku ddooka eri ene sayidi ne bakusiba emyaka bakukwatira mu nsi yaabwe ng'oyingiddeyo erigali Africa bwetyo bweri erimu ebintu ebinyiiza n'olyokobera star kwata ku mutwe gumbobba nebuuza kaakati ngenda kutandikirawa nzikidde nkoze eki nzikidde kwata omwana mugaya tugende okkiriza nti omwana byagamba mazima bakasayi tubamanyi baamusinza amagezi mangi bali abaana beeri ba mukyalo ate ne bwofuna wa mu kibuga oweeri era yenziba okugimubbeera kyangu wano waliwo kyobola abamba banenkola nti bwoba okola transaction bogenda okukola sell erimu esukka sente bweziti nkubira sente zino baziwayalinga ku akawunti zino munange
nkwata omwana omwanyuma omugamba omanyi kyatugende atuula mu nga agavuga emmotoka ogalina ate onookola ki obulamu bubaawo kati munange onookola ki nentuuya nanga zikala tuvuge mu motoka netukomawo ekipata paka ku dduuka